Go to the church, Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanye now, do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Ugandan National Museum, a place where unforgettable memories are created. Traditions are found and a connection to our Pearl is reinforced. It is not only a testimony to the history of our nation, but also impacts knowledge of cultural and natural heritage to the present and future generations for their enjoyment. Through a variety of activities and exhibitions, we gather to discover our traditions and create new ones. The Uganda Museum is our country's cultural icon that makes it accessible for the next generations to come together as our story unfolds and represents the interplay of our country's past and present. It is in our history, but also in how it has evolved to embrace optical satisfaction and new influences. Our identity as a country is not only a moment in time, but also a journey of where we have been, where we are, and where we are going. We invite you to experience the authentic heritage, rich history of Uganda. Welcome to the Uganda National Museum. This message is
brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Welcome back from that short commercial break. You're still watching Digital TV. This is the Mighty Drive. My name is Edgar Matthew Karohanga. Tumusime Edson, webale kubango otulaba. Oli Juba. Yeah, thank you so much. Oli Juba, South Sudan. Balei Juvenile. Nawe kuoli ugamba lwaki tuleta bigirwa buli lunaku naye tumuleta Monday yokka tuleta yabalala. Okay, thank you. Rujumbura Media TV ugamba mbu that's a dangerous turn of events. Yes, it's really saddening. Mauli amando za gesta bawadde Nixon Agasirwe yaliko komanda wa police wano mu Kampala yakwatiddwa naye ku musango gwa Joan Kagezi bamu implicating ze no musango kuvadda I think abawulizanga series ezakazibe Bashir Mbazira ku Pale FM yayogera nnyo ku linnya lya Nixon Agasirwe naddala mu nsonga zino eza Joan Kagezi. So police yamaze ddo okubanga emukwata ku musango ogwo era wetwogerera ali mabega wa Mitayimbwa. Then Irene Mulyagonja n'omukyala nga y'omu ku judges ba Court of Appeal naye yayogera sabiti ewedde mu kuziika kwa mwami we ku bizibu ebiri mu health sector ey'eggwanga lino erya Uganda. So yakakasa nti Mulago yasigalanga monument mu myezi ebiri agamba yatambula amalwaliro agasukka mwana naye nga tewali kyali kisobola kubanga kimuyambibwa nga ayogera ne ku the cost of medication mulino eggwanga erya Uganda. Then lastly ndoza n'abalaalo babawadde ultimatum weeks 2 okubanga bajjeyo ebyabwe n'ente zaabwe mu Northern Uganda. Zinaayitako weeks 2 bagenda kubanga babakolako ng'obuyinza webulagirwa. Munzikirize nyanirize omugenyi waffe ow'olunaku luno olwaleero Bigirwa Moses. Omwami ono ye ssenkulu w'ekisinde ekya Eastern Revolutionary Platform. Good morning, you're most welcome sir. Nkwaniriza nnyo. Nange ndi musanyufu okusanga se obwana Edgar. Nsebo. Ne tiimu gy'okola nayo wano. Bayinza okulowooza okola wekka. Nsebo. Gwosembayo waliwo abasookera ddala okuva ku gate. Nabagamba nti ffe wano nzayinza otwala the shine naye nga without them nze basina kyensobola kukola. Kituufu. So tiimu yonna njebaza mwebale kukakkalabya ate mwebale kwagala Eastern Revolutionary Platform. Yes. Yeah, mutuwa chance every Monday netujja wano okubaako byetwogera. Omwami Bale yagamba lwaki gwe ino beera wano buli Monday. Atuwulire waali kubanga wiiki erimu ennaku 7 naye omufunira olunaku olulala naye ajja akole ki ajjaawo ebirowoozo bye kubanga nze wano mbeerawo just for 1 hour and a half oba 2 hours ekinene ennyo in a week. So the rest of the time and the days ziri unutilized. So naye ajje mumufunireko space mwasobola okukola ki okubeera. I like your answers. Yes. Okujaka, I also want to commend you. You have been consistent but then wano njogerako otubadde mu kuwumula konti obaddewo wano okumala literally emyaka 5. But the thing is omuntu abeerawo every week. Si kya bulijjo. Consistency si nyangu mu Africa. Nga si mukozi wa company It is not something you find every day. Ate nze natandikira okujja wano nga abantu mbagambeera ku Digital TV kyeyo nga beemagaza okitegeera kati bagimanyi ka TV kyako ne mbagaasebo eri TV yakusimu naye TV y'amaanyi kakati ngenda okulaba ne ba actors bannange nabo ba getting interested okujja wano okubaako bye boogera. So ekintu bw'olemezaako kifuuka ekyamakulu. Yandize awo nkwera credit okubanga olemezaako. Bw'olemezaako politics tuli myaka 2. 25.
ya 2000 kubanga twewandiisa okulonda kwa 2 mu 2000. yes omuntu yewandiisa kitegeeza is politically conscious. I was 16 naye newandiisa nenonda 2 mu January. You already sharp. Era nalonda Dr. Kiza Besigye. Okay. Njagadde Justin okay nkukomendingeko ku nsonga eyo. Naye aziza nnyo. Waliwo ekibuuzo ekirala wano. Ani akuwa ssente? Ezikola ki? Byonna byokola. Because ebikwekweto byange ebisinga. Nga walabye rally gye wakoze. Iyo rally si ya bulijjo. Ezo ssente nnyingi ezagenzaawo. Okay. Waliwo abantu, in fact kino kankikubuuze waliwo abantu abalowooza nti walya ssente za government. Oba olina ssente ze walya okuva mu system. Tubuulire ssente ozijjawa. Okay, ekisookera ddala ebikwekweto byange bingi byesibye biyimiridde because of underfunding. Okay? Kubanga sinza kubanga mu mwaka gumu n'ekitundu byetubeereddewo mu existence n'akakuba rally emu meeting, public meeting emu etegeerekeka. Nali supposed kubanga ntambulira ku level ya waggulu nnyo okusinga kaawo because me I have time for politics. Ekyo kitegeeza nti ndi underfunded. Ekyokubiri mu mwaka ogumu n'ekitundu gwe twakatambula as Eastern Revolutionary Platform tusobodde okuzimba capacity ey'abakoligi abasobola okusondera omukolo ng'ogwo gwaliwo. Let me give you an example. Ndina WhatsApp group wano. Sali gikulagidde ku air. Naye olw'okwagala okukola ki? Okakasa. Ebana aboogera bye batategeera. Tugiyita ERP diaspora. Ogirabye eyo? Njiraba ERP diaspora. Yes. Kuliko bokka abali wali. No South Africa taliiko. Europe, Canada, US. Kuno. Bali bennyini abalina capacity nga bwe mba njagala akakadde nsobola kubira abantu babiri oba muntu omu. Ekyo nekiggwa. Ekyo nekiggwa. Abo kati mbalina. Okitegedde? Abasuuka mu 5. Abasuuka mwaga? Nga bwe mba njagala mba ndi sitaaka bibi gadget zino ziraba eno si iPhone igoza nagigula mu Uganda kati ababoogera bambi bali ku mboozi nkadde olutalo omuntu lwabeera mu olutalo lukola aba generals lwagamba nti waliwo olutalo lukola aba generals lukola abalwanyi nti bwe mbanze nnwanira eno making sure nti nfuna benwana nabo ate nemba promoting. Okay? From one step to another. Kakati nze olwokubanga bananga bemakereka vule bansindiikiriza mu ngeri eyo. Nange nafuna abasobola okola ki? Bensobola otambuza nabo. Era mu space mwendi. Okitegedde? Tewalya ssente za system. Ekyo nakyo ngenda kituukako. Njagadde okutegeeza nti bwe mba njagadde okola ebikwekweto byange. Of course tebamalaayo nga bwe naalyagadde but sobola kulemererwa. Otandikirawo. Otandikirawo. If you have like 50 people who are living in US, Canada, UK, okay? Ng'osobola okubagamba nti nina ekizibu kya $5,000,000 mu nnaku 2 ne ziba nga ziweze oba 3. Okay? Then oba otambudde in terms of human resource. Yes. Kati abantu baleme kumbalira mu levels zino eza bulijjo. Question here? That means otandise oyingira levels ngeza ba NUP because I've never seen anybody who takes power from history nga tabadde na diaspora. Diaspora is a factor. Diaspora yesinga n'okuteka mu ssente. Wakati nze mbulako ekikulinya nnyonyi naye ng'ekyo nakyo kiri mu pipeline. Ebintu biri serious. Gomanyi visa applications embassies eziri mu kutambula. Nsinga 3 ate nga z'amaanyi. Kakati ebigambo by'Abannayuganda abaakona mu byobufuzi nze tebindya. Kubanga wano buli muntu ekivuma ayina eki buli lwogenda in
contradiction with his view or her view nti gwe walya. Yes. Okay? Kye kivume ekiri wano. Nange nali nkivumyeko abantu. Nkufudde ku kivumu abaana baliira ddala. Of course abaana baliira ddala. Baliira ddala. Ate naddala abaana abalina dissenting voice against the opposition. What I mean that tokwatagana na opposition abaana abo balidde. Ate abantu basanye ba defining opposition. Waligaye buga nti tokwatagana na kibiina fulani. Because there is no a political party called opposition. Yes. Yes. Abantu njagala babeere kiriya ku ekyo. Abatakwatagana Kyagulanyi mufunamu. Nowa UPC ajja kugamba ali mu struggle. Abatakwatagana Kyagulanyi mufunamu nnyo. Ate wali atafuna. Nze nkugamba nti kati nina capacity ulisa agirina. Okitegedde? Nagiina naye nga ntonotono nga teri aligned kunze na ideologies zange. Naye kakati bano bali purely bakiririza mu regional political empowerment strategy gye twaleeta. And even the other local networks. Even the people on the ground. Auntie. And I'm not agreeing with you because I'm here. Nze ndi realist. Nze ndabe ekintu nga ekiri wencho. Katika nkubulira Eddiga, nze ntuula mu restaurant nga nywa chai. Ngenda okumaliza okunywa chai nga abantu babiri bagenda musasula. Bensanzeewo. Abo oba abansanzeewo. I can tell you. Nze ndabye ebintu mu field byotasobola kukkiriza. Nengenda awantu kati juzi nali ndi ku cafe Javasi awo nga ndi mukulya sapa obudde bwankwatira awo ngenda okumaliriza navaawo n'emitwalo aga yagenzo spendi nkugamba esatu gyange gye mbadde ngenze nagyo n'enkomawo nagyo n'ekyasatu kakati oŋŋamba ki tolina ky'oŋŋamba so kati ezo emboozi ziri mu bantu baffe ezo kemiko enkadde ezo nange nazikubako nzimanyi gundi yali olw'okubanga mwawukanye naye mu kuki mu ndowooza ye kemiko esembayo okiwulidde naye ekutaataaganya ng'oli munafu. But me, I'm not a weak politician, my dear. So, first confirm, did you eat the money that came from the state? Have you ever taken money from... I don't have such kind of funding. Singa ate yonjirina nalibadde muzibu nnyo. Kamera yiye kwate. Bino ebintu bwino wange. Nalibadde muzibu nnyo. Ate chokada. No ngamba kyoli mu kwogera. Agenda kuba bwino maaso eyo. No. Here I am. Eddiga njagala okutegeeza. Nagaanako ssente nga zingidde mu nnyumba ewange. Emiliyoni 5 nenzirabako. Kakati ate oŋŋamba bino. Ezayawukanya amakago. Yes. Omukazi yakomawo ne ssente mu kikutiya. Nenkwata engoye zange n'obusuuti obwaliwo nenvuga emmoloka n'engenda ekamuli. Tetwaddamu kukwatagana paka olwaleero. Oyinza okumbuulira zino zitole z'abaana abaakayingira olutalo. Era nabuuza bannange be twali tubeera nabo ab'Emakerere, Kavule ne Kamwokya tikumwe ani ayinza otakinga that risk and sacrifice. Kubanga zina luzinga byonna nenzira mu muzigo muntu abadde landlord. Amaka nengafiirwa n'abaana n'omukyala wako ne ssente. Ekyo lwaki temukitunuulira kyo? Just to confirming oyina amaka ebusaabala. Tukyagabeeramu. Sikyagabeeramu nsula mu muzigo. Ekyo lwaki temukitunuulira? Ababuuza obubuuzo obw'ekyana ekito. Okyali ku Digital TV ndine Bigirwa. Bigirwa gwe okola enkuŋŋaana zo poliisi tekukwatako tekutawaanya. Oli kyanjawulo kyoli wanjawulo otya okubanga banno ebakola rallies they destabilize them naye gwe tokwatibwako in fact bakuwa na bukuumi. Kakati ekisooka njawulo okutegeeza abatulaba. Omanyi mu politics oba okola analysis from the biased point of view or losing a point. Oyina kola analysis oba comment ng'oli realistic. Okay? 2024. Okay? I think 2024, yes, last year. FDC yetolole eggwanga lyonna. Anda Nandalama Fabian Dipowa. Okyera bidde? Nkijjukira bulungi. Ani yabawa olukusa? No, abo tebakiri afa. Linda ko kati tugende maaso. Naye abo tumanyi lwaki basobola okubaleka. No, it is a political party and it is not in the government. Okay?
yakuba olukuŋŋaana Embaale lwamenya emiti, yakuba olukuŋŋaana Ensoroti, yakuba olukuŋŋaana Ejjinja, yakuba olukuŋŋaana Eggulu, West Nile, Kasese. Exactly. Who gave them the permission? It is the police. In 2023, NUP yetolola eggwanga lyonna. Twatandikira Mbarara mu territory ya Museveni mwennyini. Ne tukola ki? Ne tufuwa ebigambo byonna. Mwatuuka Luweero ne babayimiriza. Mwayogera ebingi ne bagamba. Ne tutuuka Luweero. Tugenda okutuuka Luweero ng'eggwanga ensonda z'eggwanga ez'enjawulo tuzituuseemu. Ani yalukkiriza? Si siteeti. Enjawulo eriwo nti luli yali Omo. Yali IGP. Kati kuliko ani? Nidono yaliko in fact Byakagaba. Si yaliko. Si yaliko. Omo ye yaliko kati Byakagaba yakola ki? But the same institution, same procedures and the same instructions. Wakitegedde? Kakati abaani abakkiriza. Mbadde njagala omuntu akola comment ku bigiro yakakuba olukuŋŋaana olumu. Okiwulidde? Lubalumye nnyo okusinga abantu abeetolola eggwanga lyonna. To be fair really. Omuntu abuuziza ekibuuzo ekyali fair nange. No, because they are used to an opposition, to a genuine opposition. So they were not genuine. No one would say, we reached a point where FDC was protected by the police. Yes, it was protected by the police. Even the headquarters were protected by police. We were protected by the same police. FDC that was being battered by the police, but because they had power and Nandala, we saw the police even protecting them. So one would say, there were already accusations that these people were receiving money. So we were protected by a full major. How can you be protected by a full major? We are protected. Major Mulamba era nziragiza kumprovokinga ni Kasese ndabe ali ku instruction ki ngeyo dispatching teriwo. No stopping nga teriwo kwa twamukola ko provocation yonna nga njagala kumanya kiki kine kigenda mu maaso nga judge yagambye mutambule. Situbalina ko tabu. What was that? So njagala kungamba nti olukiiko olumu olwakiriziddwa with a lot of instructions kubanga banzije ne mu kifo kye nasaba ne bantwala eri wansi. I wish nzize ne baluwa ya police wali girabye. Instructions ze bampa obukwakulizo bwe bampa tosobola kuyimirizawo olukiiko ng'ogendedde ku bukwakulizo bwabwe. Okiwulidde? Disikasimololale kati baagala kuŋŋamba nti ke kabalumye nnyo ku muntu eyakuba Embarara Ntungamu, Mbarara, Kasese, Ford, Kisoro, Mayuge, Busia, Mbale, Lira, Hoima, and then lastly, Luweero. 10 rallies from different sub-regions. Are you fair? Ne Jinja mbadde mwerabidde. We started with Jinja. Nga tuwerukaminga ba Honorable Mwiru. So abantu babeere fair mu byobufuzi. Kivula bankugambye. Buli lwokola commentary ng'oli biased. Tukukuba ne tukuyingiza mu ttaka kubanga facts zivaayo. Facts zivaayo. Okay. Nga tetunagenda ku mateeka ge bayisiza amajja n'ensonga ezigenda maaso mu ggwanga. Tegala commentingako ku Nixon agasirwe. Sagala commentinge ku musango kuwolede guli mu kooti kati. Naye okubanga Nixon kati akwatiddwa. Then ne mabega kao twalabye Twine Charles yero omugezi wa CID. Naye bamutadde ku bamukutia ali ku musango ne Noah Mutwe omukuba komi bakyagulanyi. What do you think about these things? Obiraba nga bigenda maaso. Ekisooka Twine njamwogerako katini kubanga naye yanjogerako.
yali mwogezi wa CID nsonga za Anita yali mwogezi wa CID n'agamba eggwanga nti tulina Munnayuganda amanyiddwa nga Bigirwa Moses mu buduukulu bwaffe obwa poliisi naye nga ndi ku CMI ndi mu kutulugunyizibwa ndi mu tochairi emalayo n'agamba naye tubadde tumulondoola okumala akaseera abadde atambula ng'akuba ebifaananyi by'ennyumba za Anita Among emmotoka ze adde atambulira mu wiishi eya black kwegamba natunuulira omwogezi w'ekitongole ekinoonyereza nga yeetaaga kukuba migo giri gyennyini emiyitirivu ennyo kuba yali alimba yali alimba nga byayogera byonna teguli kituufu n'eki naye nga yayogerera ekitongole ekinoonyereza mu Uganda era wanayi Museveni bwe tufungiza tumutwala talinayo ba officers wansi baoperatingira ku false information naye ngamba tuyine bwote bwonkoze tuyine lwaki toyogedde nti twade twakamutuusa ku CID ne tumugabira aba CMI 99 drone ne mujjawo namuteekako akakutiya ku mutwe ne bamutwala lwaki tobyogedde kati kibyankola kyennyini kye bamukoze era tokolanga omuntu ekintu ekikyamu nolowooza nti omazeeyo oba okyali mulamu Katonda asobola okukuba equalizer gy'otamanyi ng'esinga ne wali bali bakantuusa ku CID drone n'enzijjawo ne banteeka wansi wansi w'emito akakutiya ku mutwe ne banvuga paka ku CMI ne bakwata moroka yange ng'obudde buzibye ne bagivuga from CID headquarters we nagireka tu kikomera kya Anita Among Nakasero ne bagikomyawo era the same twine n'agamba nti the man was I went to the residence of the deputy speaker to pick money. You can see nga substantiating naka katambi naye nga kimanyi bazanye film, so I have no kind word with him. However ng'omuntu namukoze eki namusonyiye. But for me it teaches me because yakwogerako in 2021 2025 yali mabuso. Yes, and ekyo kye bayita hybrid dictatorship, my dear. Buli muntu abera candidate, buli muntu abera candidate wa mabuso kubanga abavana nyini system batono wana abantu system beta sobola kukwata batono nnyo bayiza n'obutawera 10 ng'ovudde bwova ku first family yonna siraba yata atali candidate wa mabuso tesimulaba ate Kayihura baba yagagendamu kati ato yezi mwenda yatandika kutusaba ffe bannama okitegedde kati ate oba ogamba ki oba toyina kyogamba Katumba yiyo yagakaaba amaziga abo bonna bagadu ku level yawo ggulu bamalayo oli yagadumira ono n'adumira poliisi kakati omukulu oyo nze byonna yali binkoze naye yena nga akulira ng'omwogezi wa CID ekitebe buli muntu kye yali baddemu ne trust mu kunoonyereza, okay, yali badde takwata moroka yange n'agiwa abasirikale baanite ne bagivuga paka ku kikomera. Biri ebirala yalirimbye nga bwayenda naye ekyo bwayagala naye ekyo teyali kikoze kubanga kati yali akyali wa CID kyoyo omuntu yasookera ddala era nzibigirwe ebyange ebirala nnyo. Omuntu yasooka okupostinga aka video akemoroka yange yali Sudiru Lupereria ku tweet hano ye ku X, yes, eri Rubarusewa nga postinga yazo ya postinga mbu the police have arrested a scammer naye Katonda byo mugo wagulabye guli semazina tasobola nakola recovery psychologically ata nazaala ddi omwana amukuze babera nenakanyi oyogera obala no sisobola butabalaata. Me have suffered my dear as we talk now. Mugongo gwange guina kuraka
every after 2 weeks mba nokola ki okuddayo ewa physician wange Makerere. Kakati toyinza kulowooza nti nze siri muntu ate kati gine misango kati twina akwatagana atya ne kakati twine I'm looking at how they nze yanduka file kati ye bamuluse section what do you mean bamuluse section mbadde atambuza nenuwa mutwe bagezeeko okutta Muhoozi Kainerugaba ne General Kaguta Museveni ekisooka tebalina busobozi nkimanyi bulungi nnyo kuba nuwa mutwe musajja wattu mumanyi okiwulidde abamuze abatendekanga nga nkyali eri mumanyi is there a link between Nuwa and Twin purely politics tewaliwo kirala kakati politics wa parade yatambula parade gye baakuba bali balowooza biggweredde awo kati basika omu era bwe kiringanga bateeka ku charge sheet ez'enjawulo omu buli yali emabega waaki ndi mukwewunya ono engeri gyabiyingiddemu alina ebizibu bye by'omunda mwebiri lastly era yogera ku Nixon agasirwe ndoza omujjukira agasirwe mumanyi nali nwanyeeko naye ng'akyalina amaanyi naye Agasirwe yalina amaanyi this was the group that was running I think the Kayihura administration literally bali batambuza police yalina amaanyi abatambula bakomamusubwa ate no Siraji Bakaleke he was a lower officer ngokusinga nnyo ali mu field but waggulu awo waliwo kwedikwota awo Nixon basooka ne bamukwata kati yabazemba mukutto kakati Nixon ebya state nga bwobimanyi ebintu bye byonna babimanyi gye bitandikira ne gye biggwera lwaki bamuzuukusiza okumukomyawo olwaleero mu picture bakuba ono eyali boosi we Kayihura gwe baliko ekimukubya kimu abadde asooba akomawo mu system jukira yali ekyemisana n'omukulu ku Christmas erwakitula tomujjukira era ag'omunkubo nga galaga nti obwa Secretary General we NRM gwe bagenda okubuwa nadembewulira ag'omunkubo intelligence ya tenaba confirminga naye kakati mu system mulimu tiimu endala eyagala okufulumya aba NRA naye omusango gwe bamuteekako gwa Joan Kagezi prosecutor bakuyunga section y'amaanyi naye guno omusango Agasirwe abaddemu kuva dda anti kyenkugamba nga bamwogerako naye wali kati kizuuse leero era ne basooka ne bamukwata ku guno omusango naye ne bamala ne bamuta kizuuse leero lwe bavudde mu tulo kati bakuba ono yali boosi we gwe batagetinga kubanga yakomawo mu picture sina Agasirwe sijui Nelson Agasirwe Kayihura yakola ki yakomawo mu picture bagala erinnya lye libeere dented afulumire ddala so mukuba Nixon you are indirectly implicating Kale Kayihura mweye ensonga. But I thought Kale Kayihura is now a darling because I've seen him with the son of the president CDF a couple of times. Even when the CDF was in Kisoro, he was welcomed by Kayihura. Kayihura has been at state functions. You have even said he was with the president. He's a darling. Chogambo kuwa Nixon chinengeje at the end of the day. Chimu discrediting a chitia. Yeah, appointing authority na ya mawulira agalaba. Ate naye forces nyingi ezimutuukako bwe zimuconvincinga kino na kiri. Bamukusuuza ssebo nga gwe kyakukuta naye njukira jjajja alina forces ezimudrivinga munda mulimu factions nga 3 kubanga waliwo tiimu y'eggulu waliwo tiimu y'omuko waliwo tiimu ya CDF ezo zonna tiimu naye lwakuba nti y'eggulu eri direct ezanya bya jjajja byonna ebino byonna eba ebigatta ebe bimonitoringa bino byonna projects ezisigadde zonna ebe ezimonitoringa so ali mu dilemma abantu bonna babe ate balwana
kati in the due process bakusuuza omusajja gwobadde oyagala okukola ki gwobadde oyagala okukomyawo mu system bani abasobola osuuza jjajja ate ezo forces zizikugambye kale gwozi lwaki abantu bavuga emmoloka ne bagenda eggulu era buli mukyadde omusajja w'eggulu n'akugamba nti katonda ali ggulu esente ziri Kampala dakika ziri 2 zeziwulayo okuwera essaawa 3 ez'okumakya tugenda wummulamu katono wetukomawo tugenda tandikira ku nsonga za UPDF and amendments ne Political Parties and Organizations Act the amendment tugenda kuba nga tuzoogerako n'ensonga endala ezigenda mu maaso mu ggwanga nze Edgar Matthew Karuhanga katuwummulemu katono.